Nemo abantu bakwagala. Bisambi abantu bakwagala. Abantu bajagala. Zube wanyambaza. Banange. Wampereza video. Nali wacho dampereza video gwe. Nga waliwo abali mu jimpereza. Ndoza nalincha waliwo cyali mu stress jikira gwe nganza sana kutawanya. Imbandi yawo nengambo no see my sister. Nga yo sister yizi. Omwana wa makeup nga yakole ki. Omwana olabe kye nali gamba. Natuuka wali nga nze neeriiso nga nanke nyinsi kyabitega abantu nanko okumpa emyaka 21 22 nganje omwami olwo ye bwe yakutunulako omwami okumanya yawulira nga takyabitegeera ku stage yayambuka najja ye yakwahaga oye baby honey mane daddy ati agera yambale nga tati napanga avaayo bwati akazi bwati nga ava chokoba ne daddy wampesa bulunako abantu balinga baagala okola ku Jona owempeta era nali nanyiga mwe mabegeri nga tulina byakije kaka mwami Jona bomita Jona tuba tuloza mutabani we Jona mwami tate ngambi mwami tate Jona twayita ko nnyo mister era empeta naddamu na betwavaawo naddamu na nyamba zempeta bujja amange era empeta kati yaddako tojuga lulina lisigina kati njirina yanga nti mukyala wali wagisuulawo nanga sula zipula ogenda nti kojjeko wana katono nnyo ogenda kakati munnange yoyo omwami wange taata w'abaana bange yankuba embaga nanyongerezako embaga gye yasanga bankuba n'alivula munne wakafuna embaga 2 bisambi wangi embaga muzijja bwe mutyo omanyi tebifaanana abifuna okitegeera abantu abangi bajja batugirega nga batulaba wano bantu bangi nyo batugirega nnyo naye munnange Katonda ono muzibu omuntu agenda okusanga ng'olimu ebirungo byatalabanga ku byasanga byalaba abantu n'asanga abantu nga bajjudde ebirungo nga yamulabulabi ng'atambula nanga tala ebirungo ebiri mu oyo naye munne najja asanga bisambi bitereka yetambula talina kabina bulungi atambula obasiwomandekeyo naye mukwano ng'ayina KFC Cafe Javas n'agattako bano Baluwombo restaurant mwabyonna byakuŋŋaanira omwo nga kyayaga ali ku buffet wagamba Javas KFC Luwombo kasaladi parata omwana omulenzi nalindi awo kwe ngamba nga mukonako ne muga daddy mama nagenda kwa mwana nga agaziwa By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Hela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafujiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Nayi kidoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwetyo okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwetyo. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baba. You do as you wish. Please. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusufule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof.
From home essentials, electronic kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Ki one kimutawanya kitiibwa ki ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeera mu bwangu, however kibaamu magezi. Bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi mu bakasitoma mubafuna mbw ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnya ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnya ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further.
Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Uganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live okuyingira $10,000 yeepye $15,000 ku gate ate badde $10,000 ate mmeeza ya $3,000,000 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist for East Africa Choreography Irene Namatovu Screen Stage n'amatala 21 August Serena Hotel mwana watu nabo muwerekeddeko Fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala Iwagidwa Uniform Pepsi Biniva Logistics Afro Mobile Nisanyuka TV The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyinza nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna back dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one local executive media on the real time show with the Val Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omu ali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Real time with Mimi, Oline Shami Manja. Oli ku executive media subscribing, liking, bwomala o sharing. Program ene eteekebwamu ssente aba Nile Agro Industries Limited bayina butto omulungi sabbuuni kosa n'ebikozesebwa ewaka byonna ekyenjawulo kyenjagala nga okugamba buli lunaku bikolebwa wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda by Uganda Build Uganda. Ndina ebisambi bitereka ennaku z'omwezi nga 21 ogw'omunaana Irene Namatovu ali ku Serena Hotel $10,015 ne million 3. Togende mu kucyenca amazina maganda. Ne lwaki otunulanga atali ku nsi? Ku nsi kwendi naye bakwamba nkyetegereza. Wetegereza ki? Tobadde okyaŋŋamba kati nga nina kuddamu. Oyeemu akagoyeko. Wakayiwamu ssente zo nnyingi.
mukwano mukulu wange kakkana enze ndi mukuluwo eh lwaki amna iddi ewwa sana agambye mbuno emyaka jula kwa nti ogisirikira naye agitubuulidde emituufu talina sho sani haina kale ajja kumala statement yagwaleeta gundi mu kuyimba ani mu mizannyo ani yani gwaleeta simanyi yaleeta katolubama mbugwa muleeta kale nomweta ku biwologoma nomuleeta mu luyo kale kasita ayina sho ne mugati omwana nga muto oli muto wange kasita ayina sho nti mumpi bw'obadde weesekera kuba eyo yaggwa katumulinde talina sho mu September September ali wala yatuuse dda kiyingize mu September ninayo shame eya Grace Nakimera 11 ku Serena bannange nsaba mutuwagire mugule tebo za miliyoni 3 ordinary ticket ya mitwalo 15 Grace Nakimera agenda kubeera nga abakuba omuziki kulikayo mu show gwe kataso tunyumiza show njagala show embozi ya show wano mu before nga tetunnatuuka mu nteekateeka ya make-up ngoye au red carpet ebisi byagala njagala wano nga olaba ennaku zisemberedde obuzaayo 2 wiiki show bw'olaba omuntu ategeka show muwe ekitiibwa ate era nnyongera okugamba abantu abategeka shows nti tujja mu shows zammwe ne tubawagira naye ffe balaba nga tutegese shows naddala ez'essente entono tebalabikako tebajja yadde okuterayo kaposti wadde kaposti wadde n'okugamba nti bisambi oba gundi otegese shows kankuweeye 10 naye ogenda okulaba nga naye ategese show aba ayagala bambi mukole ki mulange mumuwagire mubeereyo ekintu ekyo nno si kirungi n'akamu ekintu ekyo kibi kubanga ffe wano shows tuteekateekamu konolaba munategese n'oteekayo 2 n'oteekayo 5 n'oteekayo 10 okumulaga nti ndi wamu naawe naye kati mwe mugenda ne mutubako shows zammwe ne mutulangira abantu bammwe nti bajje tujje tubalabe okwata emitwalo 15 ate nga tuzikwata eza Serena nemuzituwa naye nemutuuka nammwe beetaaga tewali ayinza nakujja kubanga baba bakimanyi bamaanyi fe abali wansi tewali ayinza wadde okukuwa silingisa 2 munaye tukimanyi era ndowooza ekintu ekyo bannange eggwanga ndi mbabuulira mwe abategeka sho bakyala bannaffe bakulu bannaffe bannaye nammwe mujjenga naffe mujje mutuwagirenga sho si nnyangu zube natuuka nenva waka sho ng'esemberedde weeks 2 nava waka nga sikyasulayo ng'osulawo ng'asula mu Makindi omwo nafunamu loogi ng'obuzibu ki obuzibu nga sikyasobola kuvuga mmotoka kugenda kudda Mpigi ng'amaanyi matono nga nkooye osiiba otambula mu kibuga olema kuyita okima sente za tiketi olumu ne batakuwa bw'otuuka n'omusajja namutuukako awo wansi ku kaamu ng'atugere tujje tune tebo n'agamba bannange muzze ate tuwambulidde nti ojja kudda enkya sanga 9 ne tudda ku 9 twasanga afuluma kati ate abo osanga ng'afuluma naye kankuweeyo 5 tekijja kuyisa bubi VIP yammeka nti ya mitwalo 5 tekiina buzibu kankuwe 5 n'agituwa abantu bazibu nnyo naye sho yatuuba olwaliramu nno bulungi nnyo sho erwaza abantu abamu bayiza okitwala ng'ekyokusaaga sho erwaliza ddala n'osensebuka obwongo ne bukosebwa n'owulira oyinza n'entondo ne zijja ng'olabanga agamba nti oba tebakubeereddeewo naye ng'ate munnange nedda entondo azifu bonyigira waliwo yagikutuba ng'oluusi so kati nange ne ŋŋamba bwe nti mamizubi abantu twebeereremu eno sho giraba singa tetuleebuukana n'abantu oba singa sho tewuuba nnyo bantu kakati nga sho oli bwategeka sho naga nti ordinary mitwalo 15 naye nga tujja tweyamba bano abalala bagenda okujja bano abantu abatuyamba kati bannakatemba bokka abali mu theatre singa buli omu asobola okugulayo tiketi ne bwebeemwemwemu bano abalala bayongerezaako bongereza bannakatemba bokka oba bayitirivu ne bwagamba nti kubanga ffe ezaffe ordinary ziba za mitwalo 2 twali tukitandisa ekintu ekyo ne Zizinga Dickson bannange mujje mukiddemu nga twakola gurupu
Fun Factory webaayo n'ekintu ffe fenyini abali mu group ffe tusooka okugula tiketi ezisooka. Kati nga tubala nti bwe tuba abantu 5 ayina essente zaffe za sure. Bw'aba atandika obbala ekivvulu abala nti nina ssente z'aba theatre mitwalo gyange kitwale nti oba 2 ayinawo akakaddeke. Ng'ogamba kamuyambako atandikiraawo n'essuubi. Ndi ninayo abantu bange 5 bashuwa. Era waliwo omukyala bamuyita Hadi Sugar ali ku Bat Valley yakikomezaawo. Omwana omuwala bamuyita Hadi Sugar. Omumanyi Sugar mumanyi kawe muwala ayina empisa bambi. Mukyala ayina show ku La Bonita yaŋŋamba. Yakugamba oyo omwana asaana kuwagira. Hadde muntu wange namuzanyisaako project teyantawaanya. Era Hadde yonna gy'oli wendi. Yaddiyo shoyi yamugwa mu 18 wano banga 10 nerabiddemu ennaku z'omwezi naye nga gwe kyoba omanya tugenda kuba ye yakitandise n'ampaayokko akasete yatukayo ekibiina tulimu abantu nga 45 naye nga buli omu 2 baazi waayo zonna nazimpa nali ku backstage nga bankolako awo ka make up nanga abisambi soko oyite mu kino n'akwata akasente ako naye njagala nkubuulire Zumba Katonda katanfe akantu ako kakwatako nga kakuli wano mutwalo nga 8 kiba kyamaanyi. Naye bannange bannakatemba be bantu abakyoka okukyawa bannaabo. Bannakatemba bakyawa ddala. Bwe muwerogoleza n'ogamba mbotegeka show eno ye aba akolima alabanga gwa amuseeko. Ayinza n'okusasula tiketi nga azze kulaba oba bikusaze. Kaakati ekyo kyo kye baatuukako balabye ddadadada nti oli ategese show ate ye bw'ategeka ayagala bonna bajja bamubeererewo. Ekintu ekyo njagala mbabuulire nti Katonda yagenda okiyingira mu abantu ffe twatulemye. Katonda yajja okukiyingira muntu gwe buli lw'oyagala abantu bajje bakubeererewo ku shoyu naye nga gwe tolina b'obeererawo banno nga ate oluusi muba mu gurupu y'emu ate nga mwenna muli bannakatemba naye nga toligambako yadde omuntu n'ogamba nti bannange kino Katonda ajja kwekanga nga gwe osobola ozifuna gwe ng'olina erinnya sente n'ozifuna ne ziggwa ne wabawo ekizitwala. Okukolima nabaki asi kukolima kugamba ku bantu mmwe mutubeererewo bannakatemba bannaffe wulira show giwulidde kwatayo kati nze Maureen nantume yambeererawo bambi namulaba Maureen yabba show bwereere natajja kwa namulaba maama nayambala nanyuma yanyuma lubeerera navuga amafuta ge najja naye abantu bakwagala bisambi abantu bakwagala abantu bajagala Zumba wanyambaza bannange wampereza video nali wetodampereza video gwe nga waliwo abali mu jimpereza ndoza nalincha waliwo kyali mu stress jikira gwe nganze sana kutawanya imbandi yawo nengamba no see my sister nga yo sister yes omwana wa make up nga yakole ki omwana olabe kye nali gamba natuuka wali nga nze neeriiso nga nange nyinsi kyabitegera abantu nako kumpa emyaka 21 22 nganje omwami olwo ye bwe yakutunulako omwami okumanya yawulira nga takyabitegeera ku stage yayambuka najja ye yakwahaga oyo ye baby honey mane daddy ati agera yambale nga tati n'apanga avaayo bwati akazi bwati ngava kyokka bane daddy wampesa buli lunaku abantu balinga baagala okulaba ku Jona owempeta era nali nanyigamu emabegeeri nga tulina ebyakireka kaka mwami Jona bamuyita Jona tuba tulowooza mutabani we Jona mwami ntaate ngambye mwami ntaate Jona twayitako nnyo mister era empeta naddamu bwe twavaawo naddamu nanyambaza empeta bujja bannange Mama wasinga nga temumanyi mwami wange ono ye mwami wange Jonathan Ntaate akubuza kubuuza kitono ebinako bye bitono nnyo kuba tewalibudde annange mwena tusobola okulaba wagira mukyala wange temuwagidde yiri famire yange nzizanye tuyanze abamuyambyeko mu kutegeka byonna si yakikoze buli omu mu kiti kye mbebazisa mwe balinyumirwa nange akasembayo dadi kwebaza obudde bwe mmaze nga ntambula nga sibeerawo waka naye wakkiriza n'omutima gumu
ate kabadde ntambula n'abaami badde ntambula nnyo ne mwami Kabonge era bwekusanze kwawo ne mwami Kigongo naye n'ogumiikiriza ng'okimanyi nti ndi mwesimbu bye nalagaana mu Ekereziya. Era empita kati yaddako tojugala luli nali sigirina kati njirina yanga nti mukyala wali wagisuulawa nga sagisuula zipula ogenda noga nti kojjeko wano katono nnyo zipula kakati munnange yoyo omwami wange taata w'abaana bange yankuba embaga nanyongerezaako embaga gye yasanga bankuba n'alivula munne wakafuna embaga bbiri bisambi wangi embaga muzijjawa bwe mutyo omanyi tebifaanana abifuna okitegeera abantu abangi bajja batujerega nga batulaba wano bantu bangi nnyo batujerega nnyo naye munnange Katonda ono muzibu omuntu agenda okusanga ng'olimu ebirungo byatalabangako byasanga byalaba abantu n'asanga abantu nga bajjudde ebirungo nga yamulabulabi ng'atambula nagata ebirungo ebirimu oyo naye munne najja asanga bisambi bitereka yetambula talina kabina bulungi atambula oba siwomandekeyo naye mukwano ng'alina KFC Cafe Javas n'agattako bano Baluwombo restaurant nga byonna byakuŋŋaanira omwo nga kyayaga ali ku buffet ng'ali ku buffet wagamba Javas KFC Luwombo kasaladi parata omwana omulenzi nalindi awo kwengamba ngamukonako ne muga dadi mama nagenda kwa mwana nga agaziwa ate yankuba surprise ngwezi yamba so oba yazifutwa bamangu yeteekamu awo najja ngati nagenda mangu kibuga n'ensooka nzifuna zinali mutegekedde endala ate nno nga ninamu okutya nali ndowooza tagenda kujja batya stage batya nnyo n'abantu kati gwe wamuyita ati nayogera nebagamba ndi wano ne famire yange n'omwami wange waali oba waali wano atuuse ajjeko wano mama nagenda okuyenduula emabega famire ng'ayimuse teyalina nakwogera bigambo bingi nnyo ng'ayimusa ajja agaziwa mama nagenda okulaba nga ajja bambi ate nayogerako eri abantu naga mwebale kuwagira mukyala wange ono bisambi bitereka atereka yagamba akagambo kamwebale kuwagira mukyala wange ne famire yange temuwa mbebaza mwenna buli akitaddemu kubanga tegabadde maanyi ge ate tegabadde maanyi gaffe naye mwebale nnyo mwebalire ddala nnyo mwebalire ddala kati ati nange nenjogera ne mugaa dadi ewiikisi ebbiri zimaze nga sisulawo obadde kwegamba olaba nti obadde okyanneesiga tomanyi wensula naye nga mbadde mu kutambula naye olaba okyayina omukwano gyendi nange neeyanza nnyo neeyanzeegi obudde bwe mmaze nga ntambula nga sibeerawo waka naye wakkiriza n'omutima gumu ate nga mbadde ntambula n'abaami mbadde ntambula nnyo ne mwami Kabonge era bwekusanze kwawo ne mwami Kigongo naye n'ogumiikiriza ng'okimanyi nti ndi mwesimbu bye nalagaana mu Ekereziya n'ansitulako nali simanyi nti agenda kunsitula kuba ku ttaka n'alyoka nkwatirako ne nnyimuka n'ampahaaga mbadde mmanyi n'akusitula ati yantuusaawo awo teyatuusawo takusobola ansobola ansobola ngaalabanga abantu batakikkiriza abantu bakikkiriza asobola kwegamba sho yonna neryoka ejjula omuhabbati abantu bakuwagira bisambi nebaza mami Catherine kusasya na Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mama Kathe kibakakatako naye bano abaagula tiketi baneeno mu audience abannanga abantu ba audience bannaye Kakande ministry abantu bayingira nga 13 bankuba surprise gyensabira mama wayinako Kakande ministry gyensabira sebo abantu bajje ne bankuba gundi abo abagula zitebo ne sebo we
ekintu kyakwa neewuunya nali simanyi kubanga nalinako ekivulu ekirala ekyali kyani ekyakapo nga simanyi nti nno naayitawo buli omu yali akweraliikiriddeko buli omu yeeraliikirira naye nga nze nkimanyi bisambi agenda kikuba munnange najjuza abantu natandika okutagala ne batandika okuteekamu obutebe obweru zonna entebe ezalwaidi zaggwawo natandika okufikisingamu obutebe n'ogamba mukama mukama naye obonyebonye nnyo mukama tayinza butakujjukira mazima ate buli woba n'omutima omulungi bambi abantu mwenna buli omu mu kiti kye ekyala abayimbi bambi bajja abayimbi bajja bakomediani bajja buli gwe nateeka ku kipande tewali yakudisappointing tewali yandisappointing anti oyina engeri gy'oyogera ng'omutayinza butajja munange mwama oli otya munange gwantaasa ze gambye wano teri muntu alina mpisa nga muntu alina kivulu naye nze empisa va ku bino okuba ng'ozirina zeeyongeramu ate omuntu bw'alina ekivvulu ne bw'oba olina empisa mu mbeera ya bulijjo bw'ofuna ekivvulu ate zidabolinga tomanyina gye ziva anti omuntu ne bwakunyiiza ng'agenda kukuwa ssente za tebo oguma ng'osirika naye abantu baatubeererawo abantu bambeererawo nayambala nnyo omwana omuwala Gibbs bridals yakwambaza n'onekaanika gwe wanteekamu olugoye nga lwalira nze naye simanyi nyiza okunyuma okutuuka kwejuza yinvudde n'okwambala engoye oli mu bintu bya kisiru ngenda kwambala ekipale ekyemasaamasa ate ekipale wakyo kiriiso naye kati omusajja yakulaba ku red carpet bbaawo yennyini n'agamba ono omukazi yeetaaga kuddamu kuba mpeta n'akuwa empeta okitegeera n'akizza bujja naye kati ka make-up ako tuli kaddamu ndi kaddamu nja kaddamu omwana yankuba make-up nempulira nga sibitwe nga nze ne bane make-up ono banna omuntu bwakuba kati kitegeeza bw'otambula ng'olina make-up okumala omwaka mulamba okyukira ddala ate oba olabika bulungi oba olabika nga kyakulya bw'otuuka eka ne weezigula n'oddayo mu kkala yo erimu kati oteekako eyeshadow ku maaso otambulirawo ku nakyo ndi ku nakyo siinaako yadde ka lipstick kubanga bannange ekivulu kyampitamu nnyo nakyo saakulabye mu comedy festival ate comedy festival mune byewa tebampita munnange nandikoze ekyo ekiro ekyo nno nali ntambula n'ensanga gundi nga bali mu bbawa ku busente bali mu kubawa deposit nengendayo munengambe anko abitex mugambe nina ekivulu nga kibulako ennaku ndozange ezi nangamba nja kukulaba enkya kiro ssaawa nga 7-8 nenkuba enkya nkeera ne mugamba taata munnange nga nkumanyi nga munnange wali mukwano gwange naye munnange mpaayiko ngulaako kakagundi bu tiketi banne anko abitex yagaana anti naye yali ali mu kiki wabaawo okubeera mu kiki ne abitex oyo gola banno yali mukwano gwange nnyo yali mukwano gwange emyango tewali kyabaawo ndoza level oba busy oba aba busy bw'obeera abitex ategeka nnyo ogenda okulaba ennaku zino yali mu bivulu ebisinga naye bambi bw'obeera mu bivulu tekigaana munno kumuteera kwogamba banne kinanziri kyange ng'okiteerako 2 mugabe kibe kikubeeremu kubanga alina abantu baawa ssente ate nga tebamwagala naye ffe ate abamwagala bya ddala abitex mwagala nga bya ddala yali mukwano gwange nno ebya ddala naye anko abbe munnaebe mba nawe nakunyiiza njagadde kiveeyo nsonyiwa naye buli lwenkukubira essimu nga nina ekivulu toyagala kumpa yadde 10 ate nga nali mukwano gwo era namulaba bwati najja n'asembera ali nangamba gubisambi kiki nemuga nina ekivulu munnange nanga nkiraba nga okiranga naye nkoonaako enkya kyokka ng'ali mu kusente ava kuwa abantu deposit ate deposit yava okuwayo ya kivulu tezigaana kiwedde nga bamuleekale bamutwala akaleekereeke kati abazikuwaako ekivulu okimanyi nkimanyi amanyi bapromota be bayitamu n'ebivulu ebyo mbitegeera ekyamazima mbitegeera munnange eddagala lyo waliwo omukyala njagadde omwesooke omukyala agamba nti wamuwa eddagala mune litamukolera kaakati omaze kaakati njagala ntuuse obubaka mu bakyala bonna nga sinabakudda ngenda muddamu naye kansooka empita eno bakyala bannange bangi bempadde eddagala
omulimu guno ngumazeemu emyaka 21 kimanyi omwaka 21 kitegeeza abantu bojjanjabi bangi bali over 800 bw'oyinza okubalaka 800 katubalaawo naye njagala mbabuulire nti oyinza okubeera ekizibu ekiri kufa abakyala naddala kuzaala oba bizimba naye katwogere ku kuzaala kubanga omukyalo oyo namuwa ddagala lya kuzaala kaakati bw'obeera n'ekizibu nga kikumazeeko akabanga kati ekizibu ekyo nga kimaze ebbanga ddene ate gwe n'oyagala onywa eddagala bambi likole mangu nnyo tekikuleetera mangu kugamba nti nno bisambi yanfera oba bisambi yanziba ngenda kumwabya ebintu bino it's a matter of talking to someone kubanga njagala nkubuulire nti ffe tugenda mu malwaliro Zubeda togenda nkomo ddwaliro tolabanga ku basawo bazungu ngendayo otwala omulwadde ensambya oba wakamujjayo waisawo wiiki 2 olumbe ne luddamu lulala n'omujjayo n'omutwala erubaka naye nga sigamba nti bwewagenda ensambya bamuwa ddagala fu nedda ate eriyo abantu ng'osobola omuwa eddagala ne litamaakinga na mubiri gwe ate abalala osobola omuwa eddagala ne libeera ttono okusinza ku kizibu ky'alina kubanga jjukira abasinga bakuba ssimu nagamba bisambi njagala ddagala lya kuzaala nina ekizibu kyange ate nga mulimu abantu abamu nga baliko ne diamond oba jeje mizimu kubanga omukyalo oyo yankubira oluvannyuma n'ambuulira nangamba nti naye ebiseera ebisinga nakavaamu embuto baziringa 3 naye nga ndoota omukyala nga ngamba nga nzijjako omwana najja nangamba ebigambo bye ne mugamba nti nno ebintu ebisinga twongere tusabe naye nze ngenda era nakwata eddagala emikebe egi emikebe 5 nga sijja emikebe 2 jjukira nti woobeerera nga toli mu Uganda oli wabweru oli mu Dubai omuntu oba oli America nenkwata ssente zo oba ompadde emitwalo 45 nenkwata ssente zo gwe nga tomanyi wabula ondabye ku Zubeda noga nti abisamize nkwesize kandi bobe eddagala linajja kubanga abantu abamu babaweereza ssente ate abalala ne batukola ki oli naabula ng'alina byagula ku gundi naga nze ssente saazira tolina kyogenda mumukola naye natwala obuvunaanyizibwa okulaba nti eddagala omukyalo oli limutuukako era eddagala ne litambula ne lituuka era ne yeewuunya nanga nti mbadde simanyi nti osobola okusindika eddagala tosobola bannaye bakyala bannange toyinza kubanga oli mu mulimu guno myaka 20 ng'ate wagusomerera nze saagwamu mugwe n'oddira n'opaakinga eddagala n'oweereza omuntu emikebe egisukka mu 3 4 5 n'omugamba nti eddagala liiryo naye njagala tunywe eddagala tutandike n'otandika eddagala n'olinywa mu Meeyi wakati tuyingidde gwa 7 n'onywa eddagala mu Meeyi kubanga ebiseera ebisinga mubaamu abantu nga balina hormones nga ziri down abalala nga amagi tegakola amagi nga gali wala olina okumulongoosa ne mu nseke olina okukuza amagi n'addamu n'alwala bulungi ekyo kitwala process emyezi giringa ng'egi emyezi nga 3 era abamu bagamba nti njagala tube bagumiikiriza ate era bw'onywa eddagala n'olinywa mu Meeyi ne liggwerako mu June leka kati mu July kuba wanfera kubanga okumanya wanfera nze nagamba kufuna lubuto luli wanga sirufuna bannange sincerely speaking mukyala gwe wonna wooli ekisookera ddala nsooka okwetondera nti nsaba kunsonyiwa naye nze nga bisambi Anet Nanziri eyeddira omutima omukyalo omusabi omulokole ataalokoka bintu byakujjajjatta maama w'abaana mukyala ntaate Jonathan nze nsooka okwetondera ku lw'ensi yonna endaba sisobola kukeera ku makya nenkuwa ddagala nga mazima njagadde kubba eddagala liyinza okuba bambi nga teryakumala mu mubiri nga oluusi lyali ttono oba nga kyali kyetaagamu okkoba ne ku sikaani nazo nzirabeko kubanga ebiseera ebisinga abantu bampeeza sikaani nsobola okukuba eddagala nga gw'oyagala ekigambo kimu nze njagala kuzaala naye nga munda mulimu akalimu ate ke saateeka mu ddagala kubanga oli bw'ayogera n'agamba nti n'omubuuza nti wagendako mu basawo nti nze nagendako mu basawo nze kyemmanyi nze ndoota ekirooto kyange kiŋŋamba omukazi anzijjako omwana abeera anzijjako omwana naye nkugamba tunywe ku ddagala ebiseera ebisinga bw'oba toleese eriza akubamu naddala abali baga nti endo gye tuliiza sinzibu nnyo okola appointment okulaba dokita ebiseera ebisinga bw'oba toleese kubanga nze mbalabye oli ayinza okunywa eddagala n'atuuka watuuka n'agamba senga nagenzeeko mu sikaani naye ebizasi zange ziizo ne mubuuza wazitadde ogiteekawo nga oda anti kakati naddala ku bya fertility n'ogamba njagala sikaani kubanga abantu bo
bajja kunyigira bisambi ebintu by'okutunda eddagala bintu biri sensitive nnyo oyina obyegendereza kituufu kakati wabba abantu ebinaata bibakoledde bajja kukuba anti nze mama nkubuulire nkolera ku mazima kubanga nze nkoze kubanga n'abafunyeemu oba abazadde abafunye embuto bangi naye bo tebavaayo nze nasoberwa omuntu avaayo ku kantu ye kalabye nti kano kali bwe kati ate ye mu kifo ky'okutula bonna bojjanjabe teri yali avuddeyo nze nkubuulira Zubeda bameka wakafuna guuni nga bagamba nzija wano oba oli okugamba nti bisambi guwaleese kiyatukola eno yatubba okwagala otufiirako obufiizi kasifunayo bagamba nti banna bisambi eddagala eryankolera kino obafuna bagamba nti nababba oyo namufunye anti oyo wamufunye kati ogenza omufuna ngaaza asoose wange naye nga mukambwe era ne mugamba nti omanyi mpulira waliwo ekitagatta bulungi kati bannaye bakyala bannange oba mukyala munnange ggwe sijja kwogera linnya naye nga buwagaye nti oyagala kuvaayo oyagala kunswaza nze sirina buzibu gwe kola kyowulirira mu bulamu bwo naye nze nkwetondedde ate nze omuntu ansobera vaayo oyogere nange oŋŋaye bisambi eddagala nno liwampa nze munne eriganya okunkolera nze sirina buzibu kukwata ddagala ddala nendikuwa kubanga nze ki nze eddagala sirina we kiyinza kunsalira kugamba nti mukyala munnange ŋŋambye omanyi katukyuseemu akatono era nze ebintu ebyo nzize mbikulira abantu kubanga toyinza kugamba nti mu bantu bojjanjabye ne bebaba 5 nti bonna babadde successful mubamu bowadde eddagala ly'ebizimba olina agamba senga nze ebizimba ebimu byagenda naye munnange ebimu bisigaddewo oli n'alemerako n'agamba senga nze okusinza kye nalabako nnyongere eddagala zensazeewo kati tutuule ku ttebbo bw'oba luli wali nguza emitwalo 8 senga kati tukole tutya naye nkugamba omanyi nyongere emitwalo ago eddala kanditeekemu ebintu byakutegeeragana n'omuntu okubeeramu nze nkubuulira Zubeda ekintu ky'okwagala okusuula omuntu oba okwagala amangu ddala nga wakamala toyogedde na muntu kumugamba oba kumugamba kakati senga tugenda kukola tutya oba naye nkuvuma ng'omuntu wanaagamba omukazi yanzizeemu bubi era nze nnyenda kumwabya sikuzeemu bubi nze nzijanjabya abantu n'abatalina ssente nolaba ng'omukazi alaajana lwa mwana n'omugabo olifuna olidda era ne batadda n'omusanga n'omwana n'omuwuya nti yazaala neyeekaza sikolimira muntu siina ttabu yonna kati maama mukyala gwe nga bwe nkwetonde negamba nsaba kunsaasira onsonyiwe kubanga nze ndooza kwegamba nga bwe nakugambye nti naye mpulira nga waliwo ekitagatta bulungi maama mbadde nsaba njagala onkwatira erizasi za sikaani bw'onooba ofunye akadde ŋŋendera mu sikaani ompeereza erizasi ezo rizasi ezo bw'onoozimpa ebisigadde byonna era nja kudda wane wa Zubeda mugaye nti rizasi za sikaani zizino ki nzirabye kubanga kye nakujjanjaba nkimanyi nekitwayogera wakati wange naawe nkimanyi nyamba ompe rizasi I'm ready to give you another dosage for free tugezeeko tulabe kubanga eriye n'abanywedde eddagala nga balinywedde mu nsi yonna batuuse ne India batuuse nawa n'agaana okuzaala niwabawo omulala najja buzi wange wabisambi biteeka nemu emikebe 3-4 naga nti oluto nalulabyeko nendufuna so n'ebintu bino byetaagamu obukkakkamu kankubuulire Zubeda ng'oyagala okuzaala oyagala okuwona ekirwadde kubanga n'amakyaki tugalabye obeera ku kyaki oli nagamba jangu mu kyaki yange ekola omusumba wange asaba nga ddala bituufu yalina ekirwadde oba yalina ekintu nekiwona gwe n'ogendayo nekigaana tekitegeeza nti omusumba oyo yakola ki nti oba mufere Zubeda naawe bino obizza obirabaako obeere naawe example eyiyo ogiraba ffeneva tubaddewo omuntu akola bulabyaawo n'oyogera akantu katono bwe kati omuntu n'akulippirako n'akazimbulukusa n'akuvuma naye nga kyakuvumirako amazima yakana bw'atuula mu kisenge kyagamba ekyamazima omukazi ekyamazima tekyabadde bwe kiti kantu katono nnyo bwe kati ebintu ozza obiraba oli mukyala munnange obiraba bannange bakyala bannange nze nnyongera okubagamba ekigambo kino ekigambo ky'okuzaala ebizimba prostate endometriosis ovarian cyst abaami abatalina nkwaso ndi kafulu nkwatira rizasi ezo mukyala munnange ozimpeereze tutandikira endometriosis kyeki endometriosis kiri awo nakyo kirwadde kiyinza okukwata ebweru w'amagye oba ku nabaana nekijja kikwatakwata nga kiringa nga bizimba naye nga kiri awo si nga oba nenkugamba eki oba nga agasuwasuwa oba wali obaddeko awo n'olaba omuntu nga n'atambula naye nga alina agasuwa gawagamire galinga emirandira gya gundi
njagadde okugamba ng'ekintu njagadde kukuwaako ekintu ekya oba emisuwa emabega w'ebigundi kati oli annyonnyola ki gumanyize gwennyonnyola nafuuka musawo ono musawo nkola health chat kuno nnyo era tukwebaza ogijjanjaba yes nze nkugambye abazungu baginnyonnyola bulanda mmwe ab'ekiganda muginnyonnyola ate nno nze siri nnyo muganda nze naggambye ndi qualified nurse eyo vaayo I'm a qualified nurse from Villa Maria Hospital Mulago. Ndi musawo awedde emirimu era nze kati lwe nnaakomawo wano ngenda kuleeta buli kimu ekinkwatako. Bwina kuzupe tomanyi nti ndi musawo. Nze mala banyo oli musawo w'e Thailand. Ndi musawo Villa Maria nasookera Kitovu Hospital. Kitovu? Masaka? Masaka. Era basawo bannange mwenna abali eyo ba OB bange Kitovu Hospital mu bujunior nurse bane muveeyo mujja mukomentingeko nti mumanyi nasoma naye nali naye bwe nave Kitovu Hospital nenva mu ddaala eryasooka eri abasookerako ba nurse nengera Villa Maria Hospital amanya gange Anet Naziri abasista gye bali nenfuluma mu 97 mu mwezi gw'okwo mwezi gw'okutaano nze ndi mukulu amanyi bayoza gati katandika omubala kyekyo nafuluma May 97 bwe nava Villa Maria Hospital nensooka mpumulamu awo katono n'ennumba Dr. Sali nampa omulimo nga nkola mu gundi Dr. Sali ono wakatungulu Maria Ndina oba amuwulira omusajja yagabanga eddagala lya siriimu ekamookya nga nkola n'omugenzi Winnie Makumbi eyafa nga ye kansala nga nze ninga omusawo prescribinga ne Dr. Nambasa yaliyo Dr. Nambasa nali naye omusajja akola nnyo ku matwali awo bwayise kati bwe navaawo Dr. Sali ne bamugaana okukola ne bamutaataaganya nsajja eddagala yalitafu awo nenfubutukawo nenga nenkolako ku mafutafuta awo ng'emirimu giganye nenyingirako ku Abbey Clinic njimanyi ewandika nenkolayo weeksays newabaawo ankuba ekikono baali bagaba sente nnyingi nnyo newabaawo ankuba ekikono awo nenvaawo awo bwe navaawo nenyingirako mulago omupya awo hospital ndi mukazi eyakola ennyo mu theatre to assist doctors when they are doing operations era nga bwe bamala okukola operation n'atunga munda ono kungulu omusawo gw'olina okutungawo nasukyalinganga yes basawo bannange abasista batusomesa Mulago monna Villa Maria Hospital bwe nakolanga nabe Mulago Hospital wano muliwa kakati eyo gye nawa mattuka nenzija gwoba oyagadde okumanya ebintu Dr. Grace y'obunansi ate singazi oyinza okuyingira Mulago nga tolina bbaluwa nze nasoma nti okitegeera like Mulago Hospital yes naye nga nafulumira Villa Maria Hospital mu hospital si hospital si clinic si hospital buli kimu kirina n'ebyambalo byonna nga ndi musawo nga ndi mu ddwaliro bantikkira byonna mbirina nze byomanyi weyita musawo nze no ne kugundi yange oliko musawo nenvaayo eyo kati bwenva eyo mba ndi Mulago Dr. Grace namba tyomumanyi ono omumanyi nachoke ewahabo wano nacho chemotherapy oyo abakebera amadagala gaffe gana gahabu nacho chemotherapy bana bagundi bano doctor olaba ku public service manyiwo waliwo awo opposite yawo abakebera eddagala lya mmwe abatukebera eddagala lyaffe okuba nti likole damu dungi biki ebirungu oyo yalina maama we nga mulwadde kati nze bwe nali Mulago ba Dr. Florence ono mukyala Florence yali MP omumanyi ko naliwo mukyala Florence yiga Florence Kiyingi kakati muganda wa Dr. Grace nakiwala kiyingi muganda wa Dr. Grace izo family nzibu nnyo eyina buli muntu yasoma kakati balina maama waabwe yali mulwadde ne bampangisa ne bangamba twagala you assist her obere bedside okitegedde nnyo webale nnyo kitegedde kati bwe mbeerawo nnyo nakola bulungi nnyo era ne bansasula bulungi nnyo kuba nali munene bwoti nga ndi munene naye nga siri mukulu nnyo naye nga ndi muddugavu nga ndi munene bedside nga beetala ate baali bamulongoseza mugongo
era byonna nga muteeka mu kagaali nze mukolako bwe twava awo dokita ansiima olw'enkola yange anteeka wano ku gundi ku Shoprite yalinawo na heko mu ddagala lya habo sibimanyi aŋŋamba ogenda kubeeramu ng'omusawo mulimu abasaavinga eddagala oyo yali paka kati ali mu ddagala mbeeramu ng'omusawo nti omulwadde bw'ajja basooka gamba genda kwewa dokita olwo nga ndinga dokita era ng'omulwadde ajja I prescribe the medicine as a doctor as a musawo qualified eno nga bamuwa eddagala lya kabootongo bakifuba babiki nze mmaze okuwandika n'okuprescribinga nembeerawo ebbanga bwe mbeerawo ebbanga nanjagala nnyo olw'empisa zange naŋŋamba naye nno naaziri oli musawo omuzungu kituufu naye ebintu bino byagadde nange nga mmaze nga ndaba ne ssente mweziri nga ndaba akaddagala ka habo bwe kati ng'omuntu azze okunona eddagala lya habo aleeta emitwalo nga 5 si bwe bino okukerenda omuyire amakerenda omugaye nti emitwalo 15 nfuna interest mu bintu bya nfuna interest Dr. Mugamba Mpulira njagala nsomeko ku bintu bino akumufuna bulungi kubanga yabeeranga busy nga nze dokita awo tuvaawo enjolekera nfuna connection kubanga maama baamutwalako ne Nairobi era nga nze mujjanjaba kakati nnumba nfuna connection e Nairobi okusoma ebintu eringa mu bakikuyitukuyo eyo mbisomako myezi nga 8 naye nga ebitabo mbirina mbijja nnyo mbikopye nnyo wano akatabo olukakopa n'okafuna ku internet zaabeeranga weezo nga akatabo okagula ate nga dokita yabinsomesa nga mbeera omwo nga mbeera mu nsoma ekikoola nsoma egundi namanya omuyembe gukola kino side effect bwetyo kubanga tetumala gakola bukozi kati awo navaayo eyo gye nafunira connection nze ne passport ya black angina gye natambula omulundi ogwo nga ngenza okuwa no Thailand katono nnyo nagendayo myezi bwezi nenvaayo era passport netuuka okuggwako nga ntambudde omulundi gumu paka kati nengende Dubai Success Motors awo yantwaye Dubai kati nga mmaze okuyiga habo era nakuguka mu habo jukira ne mu nursing nali nasoma bakyala kubanga mu nursing mubaamu midwife mulamu bino nasoma nnyo abakyala alina bwe bayita batya gundi oba nokugambye nasoma bilinganga kubanga ba doctors basoma nnyo gynecology naye kati nze nange kankitwale nti gynecology kubanga nasoma nnyo part zino wasoma gyno kansome nti nasoma private parts gaka tutwalira mu gyno kakati awo nentandika okubanga nange ndi mukugu jukira nayinanga ne ka drug shop kae nga nkayina mu ndeeba nga mbeeramu nga nninamu obuddagala gye natandikira mpalampala ne nkatunda horoselu nakaguza na musawo ali mu ndeeba omwo bweppa nenyingizaawo habo naye ntambuza habo mu Nakasero Kiyembe Kampala yonna nga ntambuza ddagala okumala emyaka nga 9 nga ndi mutembeeyi era nga bamu banda nga naye musawo obusawo obuzungu nowandikanga nga wabuviiramu ddala nga si kyalina wenkola awe natandikira mpalampala okukugukanga neddagala olimanya nga naye bwe naatula nongamba naye munaye akantu kano ntiye akantu kano bw'okakozesa lusaazi nzibu nnyo goyinza okubanga omanyi kino nayagalanga nnyo okumanya nina ebitabo bye biti okukakkana bwe nayingira habo ate habo nasookanga musuubula wa Dr. Grace Nambatya ekunaheko mwe nakolanga nga mwe musuubula nze nentwalira abantu nga njagala ntwala ekintu paka we nakuguka bwe namanya ebitabo nentandika okwekolera owange nga mutwala ku naheko era dokita ye yennyini nampa ebbaluwa everifying teddagala lyenkozesa ddungi era njirina tokola bukozi fwa oyina nebbaluwa nina ebbaluwa somanyi newunyiza batesimanyi nti oli musawo ate eddwaliro bwe lijjiraawo ne ligatyaga kuddamu kuwa mulimu kaakati eddwaliro bwe lijjiraawo olw'okuba habo ono omulaba toteekamu nnyo kinene n'amateekateeka simanyi gandi badde mangi nnyo naye eddwaliro ezzungu okujjako nga nkoze kiriniki kyova olaba mutabani wange yeyanzirira mu bigere oyo first born naye musawo ye musawo Dr. Akram mutabani wange kati yeyanzirira mu bigere jukira nayinanga akalwaliro nga nakatuuma mwana wange ng'akyali muto nti junior drug shop kati ne muga tusoma obusawo naabwagala era musawo mukukuutivu ali Masaka hospital bamutikidde si kumutikira bamutikkira hakuze ntwawasa n'okuwasa bazadde omwana nina omuzzukulu kati va musama nve musama sama yonna givaamu kyovuddwa olaba ebintu ebingi ngenda nange mbita iyo sama namuvaamu so mukyala munnange bambi sweet wange so mudiringa na professional nze ndi professional saagwira bigwira abasinga era buli amanyi ng'omanyi nti Villa Maria Hospital Kitovu Mulago ojja kubalaba mpozi abamu nga baafa kubanga ebbanga munne erigenzi naye wadde ebbanga ligenzi bakutikira mu 9 mu May
Villa Maria Hospital ne baluwa nzirina 97 ba wali ozalibwa gwe wala wala 97 yes kala nzina isimayina bili kunsi era tuli bakulu so kakati ebyedda byali bebitu kati kwe kubeera advanced kati era buli muntu andaba ngamba naye mukazi gwe watambuza eddagala naye olaba Katonda akuviirayo so anviiriddeyo lwakukola ku bantu abantu bazaalidde mu mikono gyange nga byaddala naye abantu bagenda Nakasero Hospital abala bagenda kwekyayi kisanyayi kyebyo IHK abala bagenda TMR omuntu n'agenda n'afunirayo obuzibu n'afa naye n'omulambo bagukuguza okugujja muki nemulago ogoberera protocol okujja omulambo mumoja protocol n'osasula naye ng'omuntu wakufuddeko nga bamujjanjabiddeyo omwezi so njagala nkugamba ebigambo bino mukwano gwange muwala wange tonyiiga togamba nti nakuwa eddagala tonnampa budde twogeremu wabula gwe wafunye obusungu kubanga walabye kiri nti eddagala walikoze eki walinywedde ne litakukolera singa sikyakola singa abantu bonna bavaayo dda ne bagamba omukazi atutta singa twavaayo dda ate njagala mbabuulire bantu mmwe eddagala lya habo kintu kizibu okunywa eddagala lya habo n'ofunamu enjawulo entono nolaba ng'olinga ddayo weyongera olaba omusawo nga bwonywa eddagala ezzungu ogenda ku ddagala ezzungu kabootongo bakujjanjabira omwezi mulamba mu buzungu bakuba bendasini oyo ne bakuba okumala omwezi mulamba lwaki bakutetenkanya okulaba nti bajjamu akawuka ako gonoolya biki byonna ate ne bakuweerako amakerenda naye nze oyagadde nkuwadde emikebe 3 oginywedde enjawulo togifunye bulungi tonyiiga komawo ogambe senga enjawulo ndaba nali ngifunyemu ate tosirika bannange ngenda kubajjanjaba eddagala ndimanyi nalisomerera mbabuulira mu linnya erya Yesu ebintu saagwamu bigwe ebintu mbinamu professional yange so kati noonyaako maama twogere tonyiiga mu Mukama tetwetaaga kuniiga kubanga ne bw'ogamba nti ogende onjabye nti nakufera ne bw'onoonjabya togenda kufuna kyoyagala kubanga wajja ewange ng'omaze okutambula eri n'ogamba ndoza kansibireko ewabisambi yasemba togenda kufunamu gojja genda onjabye ng'olowooza nti onnyonoonera bulamu naye ng'ate eriyo be nakolako nga bagamba okufa n'obutanyagwa ate Katonda si mulalu tetwandituuse emyaka gino ne ntuuka nga ngenda kuweza myaka 5 nga nkyali mu guno omulimu si mwangu olaba n'ono era Mama Zubeda nga bwe wamutuukiridde nabyo bye balimu bangi abakola akantu obuntu era naye obiraba nti naye waliwo we bamunyeenya n'olaba nga bamunyeenya naye nga dda talina buzibu ate gye bikoma ng'ogaa nti bannange mukyala ate bw'ali so sitaani yaaliwo okufuukuula enfuufu naye ffe tujja kuyimirira ku kigambo kya Katonda nze era nnyimirira ku kigambo nga nti bakyala bannange baami bannange nja kubajjanjaba mu linnya erya Yesu kyekyo pasita owadde obujulizi mu byonna ekinkanze oli mu nsawo ndi qualified nurse waliwo ga nti obusawo nabusoma hospital yes so kati newabaawo akuwa omulimu gw'obumidwife era waba agamba nti ampa omulimu kubanga nze mu kufumita emisuwa ndimmo okuteekako kanyula Katonda ng'okuteekako kanula ne bwe kaba kaana katonga wano ki ne bwe kuba kuteeka ku jjugula ne bwe kuba kakuba wano ku mutwe n'ensalawo enviiri n'enteekako ejjugulaosonze wano nedda nkugamba bugambi nti ne bwe kuba kugamba nti kuteeka musuwa ne wujja ne bengamba nti tulina we kutugunoonya wano ne bwe tugamba kunoonya ku mutubu n'obwana bambi obuganya omusuwa tegulabika oba ku bigere ndi kafulu era Villa Maria bankozesanga nnyo nga ekikazi kirina omukono gwange natambula nago ate bino ebintu bya habu temubita ebyokusaaga ndi buli akwata eddagala awonya ayinza okukwata eddagala nga liwonya netakonya nze nina omukono gwange kubanga mmanyi Mukama musinza mumanyi mwagala muweera ekimu eky'ekkumi muweera obujulizi sitya era nakugambye bwangambye gwe nagambye kyawuliriramu emirembe kyabaakola bisambi wangi sweet oli musawo ennyabo lwaki bujwale tokitugamba bakimanyi ndi musawo awedde emirimu lwenadda wano ngenda kukuleetera ebipapula bireete ngenda bikuleetera abantu musirise n'ebintu byammwe nja kukuleetera ebisawo ebintu omukole nti biro biraba nti kino kirabye nti abange bituufu byonna Villa Maria Hospital byonna gyebiri kale so gwabaddeeyo ng'owankawanka oba ng'olinamu
akadautinga nti oba omuntu atujjanjaba yiyabiyiye kasita story ya musawo ogiwulidde musawo oba Nancy ajja kubeera ng'ate akukolako so munzikirize tumusiibule maama omulungi olinayo akatalekeka nyongera okwebaza abantu bonna abambeereddewo omunsi muno mu bulamu abambeereddewo mu shozi musumba wange Nabbi Samuel Kakande taata neeyanza nnyo ssebo neeyanzeege n'emikwano abantu abatwagala banneemwebale bakasitoma abaguze eddagala thank you so much abaana bange mikwano gyange gyonna nga sisosodde nti ono oli mwenna mwebale nnyo mwebale abanzimbira ennyumba ndi mu maka kati ndi mu matiri bona ennyumba ndi mu matiri bona Alani Close thank you Alani Close webale nnyo taata tweyanza nnyo tweyanza sirina kyenja kwogera ate ekisembayo nenebaza mukama webale ate yongero nyweze mukama nneme kunafuwa kugwa nkimanya ebintu bingi biba bijja n'onafuwa n'oyagala okutomera mukama nywereza mu kigambo kyo nava mu nsi natambula nnyo mbasawo naye mukama Katonda bwe nayatula mukama nyongero nywereza mu kigambo ate abantu mbajjanjabe mu linnya lyo nyweza tonzikiriza kunyeenyezebwa ne bwe kijja nga kinene mukama manyo jja kimpisaamu musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.